kwatira okubuulira ekiddako okajjanya bw'enkuba okukamala omazaako byonna kumala dokita obwo product yonna nga togifunye teweeraliikirira tenti yaffe weeri wali ogenda kubanga ofuna bulunyo sabo Dr. Sam abantu baagala juisi waabwe gobasuubizza kyonna kyoyagala ogenda kukifuna ku tenti yaffe wali n'endokwa abatazifunye zonna weeziri mubeere bakkakkamu tugenda kubeera nga tuzifuna mpozi waliwo ampadde wano ku ssente ez'ekitereke naye sikyakulaba kwegayiridde waliko omukono n'ekuwa ekitereke kyo ssente ezo bezitayingira musanva neyanza mwebale nnyo mwebale kujja puresandown eno ya 10 bannange tubeebaza abasoose okujja omulundi ogusoose tusaba Allah abasaasire mugenda kufunamu ekisinga okuba ekirungi bannaffe betutambudde nabo okuva sundown eyasooka bannange tubeebaza tubeebaliza sebo nsaba okkirize bagagga banno bakulinza obwedda era mbakwasa essaawa zino mukkirize nkole ku lugambo bannange muno bakusingangako eddaala wadde gwe omusinga emyaka n'obunene osiimangako omusajja ono mukubireko mu bugalo bannange kituukikako ekyo omusajja ava kuwumula mashallah soko okwateko omuntu osabire ku dduwa ne wono ngamba kugambiki shaitan rajim bismillahirrahmanirrahim saba Allah akutwaleko naye kukaaba osabe byoyagala byonna oh my god amine nene teyanzeeke banange muzikirize ngenda kubanga nkoma wano ate brother abeere nga atandikiraawo naye nga essaawa eno kyedomodde dda neyanzeeke ate kasitanda bikakale. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Tudeu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kati abasiramu tudeu nga bagalo genda kukaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Sandauna gitwise 10th grade sandauna omulundi ogw'ekumi naye nga twebaza nnyo baganda baffe bonna abatambudde naffe ebbanga lyonna ate mwebale nnyo mwebale akola ki okuva enjuba gyetandikira paka gyekola ki ojja kuba obifuna bulungi nnyo njagala ova wano nga naawe okyuse njagala ova wano ng'okoze ki kubanga naffe batugamba olwogenda kugamba obulamu bukola ki naye bwojja musandawuno obulamu bukola ki saba mwenna Katonda abamalire olunaku olwaleero misali so DJ njagala oteeketeeka ebyuma ebyosuuleyo twanirize ate mukadde waffe wabula njagala tulage vibe ngeri massive yesi tuli fenna ngeri eyo DJ amina mwebale nnyo mwebalire ddala tuli basanyufu nnyo ng'aba Prof by research esebo mwebale kutwagala mwebale kutubeererawo mazima ddala musaana nte anaine embuzi kantwale omukisa guno okubabuuzaako baganda bange era mikwano gyange abasiraamu assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuhu. Abakristaayo shalom shalom. Mwebale kujja musandawuno ey'ekumi anniversary. Twatandika emyaka 10 emabega naye tuli basanyufu nti tusobodde okutuuka wano n'olwekyo tulina okyebaliza Mukama Katonda ate nammwe abatuwagidde ebbanga lyonna. Sandawuno eno byonna bye twabasuubiza tugenda bisoma era sijja kumala budde katwala omukisa guno neetegeke. Alright, omugalo ku mulundi gwaffe guno ogw'ekumi gye twayise the 10th Great Sundowner oba 10th anniversary. Abali mu bufumbo buli wooliwuli oli nti awezezza emyaka 10 ebagiyita anniversary. Ayagala okugiweza ne munno wanika ku mukono. Tuli basatu ffekka mwaweza dda ffe twakatandika
aja tena kangambye mu ngeri ey'enjawulo. So naawe njagala obeere ng'oli wano naye ng'ekikuleese butabeera mwavu alaba yitti. Abaana tukwaniriza sindika message ebifaananyi mubikwate, video muzikwate, mukwate zisinapu nankani bijji byonna musuuleyo no restrictions. Teekayo ku mutimbagano mubagambe nti tekyatokose dda, kyatandisidde emitwalo 10 gyokka. Ekyo emitwalo 10 abasajja baginywamu caayi, mukimanyi bulungi, baginywamu caayi n'abalala nti breakfast ewedde. So kuba weefiiriza nojja ate olabike nga ojja wano olabike ng'oyongerako ekyo nno mubeereyo. Nsaba weekubireko mu bugalo. Sanyufu tuwezeze emyaka 10 nga tuweereza bannayuganda, tuwezeze emyaka 10 nga tusomesa bannayuganda, tuwezeze emyaka 10 nga tujjanjaba bannayuganda. Era olwaleero ye ntikko ey'ebijaguzo bino. Si kujaguza bujaguza naye kwebaza bannayuganda be tutambudde nabo be tutannabatambula nabo tubakoowoola batwegatteko, kubanga tubagamba ekyuma kiwagala kyuma bw'olina ekyuma. Mulundi guno Sundowner yanjawulo kubanga ebadde mwezi gwa 8. Bantu bamanyira Sundowner ebeerayo mwezi gwa 11 naye tugikoze gwa 8 kubanga lwe lunaku lwennyini Prof by Research lwe yatandika, lunaku kamwa kwogera mu Kingford nazaalibwa, n'olwekyo byegase wamu ne maama lwe lunaku lwe yazaalibwa. Kati mu mbeera eyo tulonze emisomo 10 nga 10 ogw'omunaana egisinza okujuna abannayuganda, era nga mwe muli sapatu, kola ennoni, kola sabuuni omugumu, kola kaawa, ekaawa emwanyi terimba. Naye abantu bino tetubigattako omutindo. Bw'olaba omulimi w'emmwanyi era asanyuka enkya n'anyiga ate luli n'abyetama kubanga tetugasseeko omutindo. Ebbeeyi ya kaawa teggwanga bwe tulabe wano mu Sundowner, naye ate ebbeeyi y'emmwanyi eggwa. Ebbeeyi y'essaati gye nyambadde teggwa naye ate ebbeeyi ya pamba eggwa. Kitegeeza ki? Waliwo awo omuwaatwa katogo gwe tuzibye mu myaka 10 era tujja kwebaza abatambudde naffe. Lwaki mpembuzi nkuwente? Lwaki mpembuzi nkuwente? Tukiyise bwekyo kubanga bw'otunuulira mu nsi yaffe batononya abaagaliza. Oli bw'omuwa embuzi aba ayagala kuwa ddiba lya mmese, sinakindi kuteekako fuuti 6 ez'ettaka kukkiriza kaganga. Naye ffe tukkiriza nti omuntu bw'omuwa amagezi, bw'omuyambako n'afuna kapito ng'omukyala awangudde ekyuma ekikola kaawa, agenda kuba akosobola okukola ttani olunaku, y'anaamanya akatale gy'anaakajja naye nga abanywi ba kaawa bangi. N'olwekyo yeyo embuzi gyaleese emitwalo 10, afunye ente y'amagezi, afunye ente y'okumanya, afunye ente y'okumumanyisibwa, okufuna omulimu omupya bw'abadde talina mulimu, n'omwami gy'ali abadde yamulekawo kati ng'agenze emitala mayanja kuyiga ssente naye ate ssente yazireka waka. Emyaka 10 gyemaze mu mulimu guno nenyumiriza nnyo mu bannamawulire kubanga si buli muntu nti afuuka muganzi. Mutukoze bulungi ne mutusaasaanya meseji yaffe kubanga mmwe temuli bangu, leero muwanika enkya ne mukuba naye temuntunuzangamu wadde n'eggaali wadde n'okunsooza. Ekintu ekyo tekiri si kyangu, kabe pulezidenti kakituukangako. Nze musajja atalina negative story mu mawulire mu tabloid yonna ne baziba online. Kitegeeza nti omulimu gwenkoze mu gusiima era nange mbadde musiimu nnyo gye muli era ekyo kyebaliza Katonda. Balema tulinamu abaana abato bamuzibe, tulinamu abakiggala, tulinamu abazeeyi, tulinamu abakyala, abantu bava mu mawanga Tanzania, bava Sweden, bava emitala w'amayanja. Kitegeeza nti kyetukola bakisinga. N'abantu bangi batwegasseeko olw'okulaba abayimbi tebatera nnyo okwagala bintu bino ebyaffe naye bajja nnyo mu mbeera ya naffe mutuwagale temutulekerera. N'olwekyo impact y'amaanyi tukutte ku buli kika kya muntu tetusosodde, abalema, bakiggala, abatoogera, abaana, abazeeyi bonna. Tugenda kubeerawo okutuuka olunaku lw'omukaaga era nsaba abantu bonna mujje mutwegatteko. Guno omukisa gwammwe temugenda kuddamu kugufuna. Myaka 10 ne bakusuusulira emisomo egisinze mu myaka 10, ekyo si kyakusa. Era gwe atannabafuna mukisa genda ku Prof by Research ofune tiketi oba ojje ku hoteri Kotolo. Tojja sigala kyekimu nga banno abali wano mpembuzi wente ng'ate bwe tulaba ssente ezimera ku miti.